nga za sunna naye ate empeera gye tuzifunamu yenkanankana ne empeera gye tufuna mu nnaku era omukaaga nga za Ramadan. Mu mwezi guno ogwa Shawwal mulimu ennaku mukaaga bwe ziti. Omuntu bw'azisiiba empeera gy'azifunamu terina njawulo na mpeera gy'asiiba mu nnaku mukaaga nga za Ramadan. Lwaki? Kubanga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti man sama Ramadana, hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari, man sama Ramadana thumma atba'ahu bisittin min Shawwal fakaannama sama dahara kullah. Ti omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadani nga bwe twagusiibye era ekyo tukyebaliza Allah kuba twagusiibye ne tugumalako. Omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadan oluvannyuma nga amaze okugusiiba nga ne Idi agisadde n'agoberezaako okusiiba ennaku mukaaga mu mwezi guno ogwa Shawwal, si mu myezi mirala naye mu guno ogwaki gwa Shawwal. Kiki kyafuna? Avaawo na kyenkana wa fakaannama saama dahara kullahu, abeeranga asiibye omwaka mulamba. Kitegeeza ki? Nti ennaku 3 ze tusiiba nga za Ramadan zenkanankana n'ennaku 300. Buli lunaku lwenkanankana 10. Kati Ramadan tubeera nga basiibye ennaku 300. Omwaka gulimu ennaku mmeka? 306. Kati ate zino omukaaga zino nga zaawono mu Shawwal bw'ozisiiba zigattibwa ku ziri 300 n'obeera nga asiibye omwaka mulamba. Amakulu n'ofuna empeera nga yenkanankana n'omuntu asiibye ennaku ez'omwaka gwonna n'azimalayo. Kitegeeza nti zino ennaku mukaaga nazo ofunamu buli lunaku empeera 10 oba za nnaku 10. Yes. Ekyo kisangibwa mu mwezi guno ogwaki gwa Shawwal, tokisanga walala. Era bw'ogayaala abasibi bakulese bakufunyeeko omuliri gw'empeera. Era bw'olwawo omwezi ne gukuyitako empeera ey'ennaku 6 ebeera ekusubi. N'olwekyo ennaku z'omwezi leero zibadde 6 gokka omwezi gwa Shawwal. Tokyalinayo kati mmeka? Tokyalinayo 24. Mu 24 fuba nnyo okulaba nti olondamu ennaku 6 ozisiibe ozifunemu empeera ya nnaku 6 zigattibwe ku za Ramadani, kubanga Ramadani gy'omazeeko empeera yaayo yenkanankana n'ennaku 300. Kati zino eza Shawwal zino 6 empeera y'okuzisiiba yenkanankana n'ennaku 6. 6 bw'ogatta ku 3 zeze 3 mu mmeka? Mu 6. Gwegwo omwaka. Ekibuuzo, mwagala Amiri Naggwere yekka nanga bali wano ku mizindaalo fekka ffe tuba tusiiba ennaku 6 nga mwe muli eyo muzitulekedde? Kubanga bw'ozisiiba gwazifunamu wekka gwasiibi. Bw'otozisiiba gwotafunamu. Byonna biri mu Shawwal. Byonna biri wano mu Shawwal. N'olwekyo omwezi gwa Shawwal olaba Allah subhanahu wa ta'ala alina kye yaguteekamu ekirungo ekigufuula nga nagwo gwa ttendo. Tulina okukola ebyo ebisaanidde okukolebwa mu gwo, tuleme kubisobwa, tuleme kufiirwa, tuleme kufaafaaganirwa, tuleme kukola loss. Kuba kaakati abantu ffenna tuli mu kusuubula ne Allah. Bw'oba oyagala okusuubula ne Allah oleme kukola loss,
bino wammanga esswala tozivaako swawumu Ramadani eyo yagize eki yawedde yagimaze yongerako ennaku 6 eza Shawwal n'ebirala ewa Allah ogenda kugobolola kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba nga yakuwadde obusuubuzi osuubule naye buli kyakugambye n'okikola ogenda kugobolola mu busuubuzi kati mwana waffe okugobolola kunene eri abantu abettanira okusiiba okusiiba ennaku 6 oluvannyuma nga bamaliriza okusiiba Ramadan. Ekyokusatu olaba omwezi gwaffe guno gwa Shawwal gwe mwezi ogutandikirwako mu myezi egy'emizizo. Tulina emyezi egy'emizizo omukolebwa hijja naye etandika na guno omwezi guno gw'ekumi gwa Shawwal. Weewuunye nti e Makka gye tugenda ffenna okukolera hijja naye omuntu ayinza okwebalaabalamu n'agamba nti nze e Makka njagala mmaleyo ebbanga lya mwezi mulamba n'ekitundu ekisookera ddala nsaale ku swala nga nzisaale wali ku haramu nfune empeera nkubiseemu bannaye abatasobodde kugenda ku haramu kubanga esswala emu bweti ey'oku haramu erimu empeera amadaala agasinga esswala endala zino ez'ebweru ze tusalira eno amadaala 10,000 esswala emu. Kati omuntu bw'okeera kuba emikisa giri mu kukeera nkugambye nabbi yatugamba nti bulikati ummati fi bukuriha ab'ekibiina kyange Allah emikisa gyabwe yagiteeka mu kukeera. Kakati gwe keera ogende okole hijja bano bajja kujja leeti temujja kwenkana nabo. Yes, ono amazeeyo Shawwal Dhulqaada n'ennaku ziri ez'Dhulhijja tebajja kwenkanankana n'ono amazeeyo wiiki emu aba wiikisi 2 tekisoboka. Bulikati ummati fi bukuriha mu nsi muno waliyo abantu nga beesobola. Of course kino kikwatagana muntu nga afunye obusobozi. Kisookera ddala bw'oba olina obusobozi mu by'essente tewali kikugaana kugenda Makka mu Shawwal. Ekisookera ddala bw'ogenda kati ensimbi tezenkanankana n'agenda mwezi gwa Dhulhijja wano ziba ntono. Kati ze wali badde owaayo eri mu bungi mu Dhulhijja ate wano oyigenda kuzeeyambisa mu woteeri. Kati bw'obeera n'obudde genda nga obudde bukyali kubanga emikisa giri mu kukeera. Esswala z'onoosaala nga za faradha kubanga omwezi ogumu esswala eza faradha omanyi z'osaala 180 no 150 150 kubanga ennaku ziri 30 bw'obala ennaku 30 buli nnaku 10 esswala 50 kati zezo 150 babye ekifaananyi nga esadde esswala 150 ku haramu y'e Makka wali nga buli swala esinga esswala z'ab'e Kampala az'ab'e Mbale amadaala ga 10,000 ku byamu awo. Ndowooza olaba. N'olwekyo mu mwezi guno gwa Shawwal abasiraamu mwe bakkirizibwa okutandika essafaali ey'okugenda okukola hijja. Era anaakeera ajja kufuna empeera mpitirivu okusinga anaaceerewa yadde nga bonna bagenda kukola hijja. Etandika mu myezi gino inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran yawma khalaqa Allahu samawati wal arda minha 4 hurum. Emyezi Allah gye yatuteekerawo kwe tubalira ebiseera byaffe giri 12 naye ate mu myezi egyo 12 waliyo egy'emizizo gye yawa enkizo gye yasukkulumya ku mirala gy'emyezi 4
ng'ogusooka gwe guno gutulimu gwa Shawwal gwa mizizo. Ogwokubiri Dhulqaada gwa mizizo. Ogwokusatu Dhulhijja gwa mizizo. Ogwokuna ate gwe yagwawula okuginne waagyo gwe guli ogw'omusanvu gwe bayita Rajabu nagwo gwa mizizo. Kakati nno bw'okola hijja nga ogikolera mu mwezi ogusooka mu myezi gy'emizizo ogenda kufuna kiralu. Ogenda kufuna empeera mpitirivu. Oli mu basooka. Kati eri mu registra mwe bawandiika bahaji ne bahajjati ge bakuteeka ku nnamba emu ku mwanjo. Omwezi guno gwaki? Gwa Shawwal. Allahu akbar. Era omuntu bw'aba alina obusobozi kirungi agende akole hijja ng'atandika mu mwezi guno gwaki? Gwa Shawwal. Abantu okuva e Nigeria, abantu okuva e Uganda, abantu okuva e Malaysia, mu mawanga agasigadde gonna, abantu waliyo abali mu heavyweight mu byenfuna. Tewali kimugaana kwegendera eyo ayongere n'okwanja engalo ewa Allah, musabe Allah wampa bitono nze nnyongera. Kuba ya Allah birina tebimuggwako, nyongera. Tolaba kati wano omuntu ayinza okwegomba naga bwe nfuna nga kampani ya YY coaches zerina nze mba mmaze. Naye mwana wattu ebimu byetaaga n'osabako ng'obisabira mu bifo ebiki ebitukuvu. Kubanga ebifo ebitukuvu Allah alina engeri gy'atunulamu abasabirayo. Owulidde? Tebyenkanankana na byeno ffe gye tuwangaliramu ebiseera ebisinga obungi. Kakati gwe bw'okeera n'olajjanira Allah mu mwezi guno gwa Shawwal, Allah bimpe bye wampa bitono, Allah nnyongera, Allah ate era nnyongera, Allah era nnyongera, Allah nnyongera nfuneko n'ezitabalika. Kubanga waliyo abantu mu butuufu nga balina Allah bye bawa nga tebibalika, tebamanyi na muwendo. Lumu omusajja abuuza mufuti mu ggwanga lya Saudi Arabia, Sheikh Ibn Baz ng'akyali mulamu rahimahullah. Omusajja yamubuuza ekibuuzo n'agamba, seeka nze Katonda bye yampa alhamdulillah, naye sisobola kubibala, bingi byampitirako. Kakati nze njagala kuwa zaka, simanyi ze nnina ku akawunti, simanyi ze nnina mu sitooka, simanyi ze nnina. Buli naku sente ziyiikanga mazzi. Mbulire ekyokukola nze simanyi ze nnina, mpe ntya zaka. Bambala batya? Kakati ng'oyo atamanyi z'alina, mufuti yamugamba nti kakati tandika olwaleero okubala z'olina. Z'omala okubala z'otoolamu zaka, z'omala okubala z'otoolamu zaka. Kakati oyo ene Uganda tetunnaba kumufuna, naye nga tumwagala. Era njagala okutegeeza nti oyo omusajja yali azzeeko wano e Uganda nga tumukwanye, tumusembezza, n'atuzimbira ne hoteri awabeeranga essomero lya Shimon Primary School. Era hoteri n'agituma amannya g'ewaabwe, Kingdom Hotel Kampala. Kingdom kitegeeza Kingdom of Saudi Arabia. Kampani ye yagiyita Kingdom. Buli yonna gy'azimba amawuteri ayitayo Kingdom Hotel Ghana oba Accra, Kingdom Hotel Kampala. Yagizimba awo Kingdom Hotel. Omusajja tamanyi ssente z'alina. Owulira? Era ako ka Kingdom Hotel bakazimba luteme lwaliso nga kawedde. Kaana bwana. N'olwekyo olaba omuntu omukisa gw'aba afunye akedde okugenda okukola hijja, alina chance nnene n'okwetegereza ebifo gye tukolera emikolo gya hijja. Kuba kati wali ng'abantu bazze bonna baweddeyo, tewali budde bwa kugenda kulambula bifo ebyo. Oyinza obutasobola kugenda kulambulako Arafa, oyinza obutasobola kugenda kulambulako Mina, oyinza obutasobola kugenda kulambulako Madina nawa, naye obudde buba butono ate n'abantu bangi. Kakati bw'ogenda ssaawa eno abantu tebannaba. Kati teekako n'okuba nti okola umura ya buli lunaku. Ovaayo ng'okoze umura mmeka?
emikisa giri mu ki giri mu kukeera mu mwezi guno hijja mwegira ki mwetandikira kyenalisembezaayo mu mwezi guno kyokumanya guno omwezi ogwa Shawwal gwe tulimu mwezi gwa byafaayo waliyo ne ebimu ku byatulojjebwa ku byatutegeezebwa nga byagwawo mu mwezi guno ogwa Shawwal ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jjukira nti obubaka obumu mu bwa Quran teyakka mu mwezi gumu. Quran yakkanga bitundutundu. Kati ne mu mwezi guno gwa Shawwal waliyo ebitundutundu mu bitundu bya Quran ebyakka mu mwezi guno gwa Shawwal. Nga kati aya ezikwata ku sematalo owokubiri mu Busiraamu ayitibwa Ghazwat Uhud. Wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u maq'ida lilqital. Paka aya jizigira ki jizigwera. Izo aya zisangibwa mu surati Ali Imran. Ezo zakira mu mwezi guno ogwa Shawwal. Tuna emyezi nga aya Qur'ani tezakiramu. Waliyo emyezi nga aya zakira kumukumu. Nabawo emyezi nga zakka kontonotono. Yes. Kuba Qur'ani yakkanga oluusi ensonga eguddewo. Oba tewali nsonga naye erina okujjuliriza obubaka Allah bwe yagira ki bwe yatutumira. Nga kati okutuyigirizaako ku byafaayo eby'abantu abaatukulembera. Nga kati Nuhu alayhi salam oyo yatukulembera alina ekyafaayo kinene nnyo kyetumuyigako. Musajja yamala mu nsi muno ekiseera kiwanvu myaka 95 ejani agenda ogiwangaala taliyo. Yagimala mu ddaawa ng'akoola abantu basiramuke naye batono nnyo abamugira ki abamugoberera. Kyokka ate y'omwoyo omusajja oyo n'atukolera ekyettondo mu nsi muno n'avumbula okubajja eryato ligende lisabalire ku mazzi. Amazzi kati ku ssaawa ya leero ge tukyalemereddwa okuteekako amaato tugajjuze. Ate amaato okuva Nabbi Nuhu alayhi salam lwe yagaweesa n'okutuusa olwaleero it is the cheapest means of transport. Egali affordable. Era ffe senga ffe tuli wali awali Mombasa haba. Ayayayayayaya. Twali badde naffe tulya ku mudidi nga Kenya gweryako. Kuba kati Kenya ogiraba? Olw'okuba nti erina omwalo gwayo gwe Mombasa. Ng'ate esobola n'okuggulawo omulala. Kubanga olubalama lwa Kenya kuli ku nnyanja kwesobola okuteeka emyalo lunene. Buli ayisaawo kyamaguzi alina okusasula ssente aziwe gavumenti ya Kenya. Kati ffe bannayuganda ebyaffe byonna tubiyisizaawo. Ebya gavumenti biyitaawo. Eby'abantu kinnoomu biyitaawo. Amakampani gonna biyitaawo. Ssente mmeka ze tusasula Kenya tombuuza. Olowooza Kenya okutusukkuluma mu ssente n'ezimba enguudo nga zisinga n'ezeewaffe eno. Kiki kwesinziira? Ogwo omwalo gugiwa ssente mpitirivu. Ate si ffe Bannayuganda ffe tumasasula nedda. Southern Sudan naye esasula Kenya kubanga ebyamaguzi byayo biyitaawo. Ate Rwanda awo. Ate Burundi awo. Ate Congo era awo. Kati mawanga ago gonna nga buli ggwanga likusasula. Ekitegeezo vaawo n'omudidi nga guweze gwa mawanga mangi.
abantu ebintu babiyisaawo Mombasa eryato yali bajja asaana kwebazibwa Nuhu alayhi salam laba Allah bamwogerako mu Qur'an nti wa yasna'u al-fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun sajja watu yatandika project y'okubajja kuba yali project y'okubajja eryato abantu by then baali babuyabuya tebabimanyi kiddirira tebamanyi future nsi gyeraga tebamanyi nga naffe nze naawe tujja kubeera wano mu byuma oli abajja bali baseka oli abajja bali bajeeja oli abajja bali basekeeterera nga naye boolaba olwaleero omuntu ayinza okubeera ne project abalala ne basekeeterera oli ayinza okuzimba Supreme Council naye nga balala basekeeterera oli ayinza okuleeta development naye nga balala bagira ki obiraba buli mulembe ogusangamu abafaanaganako n'abali ku mulembe gwa Nuhu alayhi salam tebaabirabanga ebikulu naye kakati ffe olwaleero ffe tuli kulaba Nuhu kye yakola kubanga byonna biyitira ku mazzi nga bikozesa amaato kakati nga tuzzeeyo ku nsonga yaffe nti omwezi guno gwa Shawwal Allahu akbar guno omwezi gwalimu ebyafaayo ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ezimu nga zikira mu mwezi guno gwa Shawwal kubanga ebyali binnyonnyolwako mu aya ezo byaliwo mu mwezi guno gwa Shawwal kati nga gazuwati Uhud yaggwera mu mwezi gwa Shawwal yatandikira eri mu Ramadhan neggwera mu Shawwal aya ne zikka nga zitutegeeza olutalo bwe lwagize eki birwabadde ne nabbi engeri gyaluteeseteeseemu byaliwo mu Shawwal maama waffe ayitibwa Aisha tumuyita maama kubanga buli mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam tumuyitani maama beba maama olw'ekitiibwa Allah kiyabawa okubanga bafumbirwani bafumbirwa omubaka mutanda nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bw'oba tobawadde ekitiibwa kyabwe ekyo obeera ovodde nannyinibo obeera ovodde nannyinibo yes buli lwotawa bano kitiibwa obeera ovodde oli nannyinibo otomulabyewo naye bw'oba olabyewo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ekitiibwa ng'okimuwadde bakyala be nabo bagira eki bawe ekitiibwa Qur'ani yakyogerako n'ekirambika bulungi yagamba nti annabiyyu awla bilmu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum nabbi mwena yabasinga ekitiibwa ate bakyala be bamaama bammwe kakati maama waffe ayitibwa Aisha radiyallahu anha gwali mwezi gwa Shawwal lwe yatandika obufumbo bwe ne nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kale olabye olaba omwezi gwa Shawwal ogulaba maama waffe bamuvasiza mu mwezi guno ogwa Shawwal kakati nammwe bwe muba mwagala okuwasa bamaama b'abalala musobola okutandika ne muwasa mu Shawwal era abatanaba kuwasa eyo tewali kibalinza Ramanzani kuba abamu bagamba nti anze ndi wa Ramanzani Ramanzani yagenze Shawwal wuno kati Shawwal wuno maama waffe mukyala nabbi sallallahu alaihi wasallam ndowooza olaba abantu bawase abantu bafumbirwe ebyokuwasa ebyokufumbirwa mwaka guggwako nga tulimu ebyo tebiriiko kiseera kya nkalakkalira yes kale alina obusobozi kati mu Shawwal akikole akikutula ekyo kiggwe n'anaabeera naye obusobozi mu myezi egijja akikutula ekyo kiggwe tekirindirizibwa nti tulinda Ramanzani nga kati Ramanzani kati yino yagenze wabaddewa ng'otufiisa amasala tulina okulya amasala gaffe mu myezi gyonna kuba ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amasala g'okuwasa maama waffe Aisha gaali mu mwezi guno gwaki gwa Shawwal
taata wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuto gwe bayitanga Hamza ibn Abdul Muttalib. Olaba wano tulina amanya gaffe ge tutuuma abaana nti ye Hamza. Ngerinnya tulijja kwoli taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Oyo omusajja yafiiririra obusiraamu era y'omu ku bahero ab'obusiraamu ababereberye. Jjukira nti obusiraamu bulina ba heroes. Ennaku zino abantu batiitibya ba hero nti oyo hero naye hero ku ki? Ndowooza okiraba omuntu ayinza okutulugunya abantu ne bamuteeka mu ba hero. Minzaani kwe bapimira ba heroes zirabika ezimu zaagwa olube. Kakati Hamza ibn Abdul Muttalib ali ku mwanjo gw'abahero b'obusiraamu bashuhada abaafiirira obusiraamu buno. Obusiraamu buno buvudde wala era abamu baabuguza misaayi gyabwe, myoyo gyabwe ne bagamba bakirifa katuveewo obusiraamu bugire ki busigale nga bugenda mu maaso. Kati mu baafiirira obusiraamu ababereberye mwe muli ono taata wa nabbi. Ono yali muganda wa taata wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli gw'owulira nga bamuyita nti ibn Abdul Muttalib oyo aba taata wa nabbi, yali muganda wa taata we, kuba Abdul Muttalib yali jjajja wa nabbi. Jjukira nti taata we bamuyitanga Abdallah. Kati bano baganda ba taata be. Hamza ibn Abdul Muttalib oyo taata wa nabbi muto. Waliyo gwe bayitanga Abbas ibn Abdul Muttalib oyo naye muganda wa taata we. Waliyo eyamukuza eyakuza nabbi sallallahu alaihi wasallam taata wa Ali gwe bayitanga Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Era bw'osoma ebyafaayo history w'ekika kya nabbi sallallahu alaihi wasallam bano bw'osanga Kulaini ono omusajja yasiramuka. Ekyo kikulu nnyo kubanga asiramuse taata wa nabbi asiramuse. Ne Abbas naye n'asiramuka ibn Abdul Muttalib. Ekyo kyali kikulu nnyo kubanga bamu baafa tebasiramuse ng'ate nabbi amaze okugira ki? Amaze okuweebwa obubaka. Kati nga taata wa Ali yafa tasiramuse. Awo n'okubanga yali musajja mulungi era yataasa nnyo omwana wa muganda we nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obutattibwa obutatulugunyizibwa, naye bambi yagenda okufa nga tagize eki tasiramuse. Era nabbi n'anakuwala n'agamba yoba nsobola okufuna ku chance omusajja oyo at least nemuwa ku ddwa, naye nga bambi tekikyasoboka. Era aya ezimu ne zijja nga zimutegeeza nti omuntu kasaba nga awumudde nga tasiramuse totewana kumulombera ddwa talina. Okitegedde. Kakati mu mwezi gwa Shawwali ono musajja ono hero muyattibwa ku Ssematolo owokubiri Ghazwat Uhud. Baamutta mu mwezi guno gwaki gwa Shawwali. Kitegeeza omwezi gwa Shawwali gwalimu ebintu bingi ne ba heroes abasooka mu busiraamu baali mu mwezi guno gwa Shawwali. Jjukira nti mu mwezi guno gwa Shawwali ono we baamuttira battirawo banna abalala basiraamu 7 10 20 30 40 50 7 bantu nga basiraamu basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omwali Hamzon abantu 7 by then ku ssaawa eno ffe eyaffe eno 7 y'omwaka ogwo ey'omulembe ogwo kati wano zibeera mitwalo kumpi 7. Baali batono bwe batta abantu 7 kyalo kiramba. Yes. Olite ogwo nno gwali mwaka gwa kusatu naye mu mwezi gwa Shawwal. Giri emyaka gy'amazaalibwa baali bakyabala 624. Kati yali 7th century kuba bye biseera nabbi mwe yawangalira 7th century.
624 baherozi batandikira eyo. Kakati ku ssaawa ya leero twali badde ne lisiti y'abaherozi nga tuviira ku bali, naye kati buli omu akola yiye. Nga naye atandika lisiti yiye. Owulidde? Naye njagala okutegeeza baherozi si ba mulembe guno nedda. Ate bw'oba olina minzaani epima bulungi baherozi, abamu oyinza okubaleka ku mabbali nga tebalina bwahero bwe bakoze. Yes, kakati ono omusajja ono Hamza ibn Abdul Muttalib mu mwaka guno, mu mwezi guno gwa Shawwal, mwe yafunira obwahero mwaka ogwokusatu, n'afa nga mujulizi. Abajulizi babeera bahero, era Allah alina engeri gy'abatunyonyolamu ey'enjawulo. Mwe mulowooza nga abafudde naye nga ate ewa Allah bakyali balamu. Kale olabye, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna. Mwe temulowooza nti abafanga bahero bafiiridde busiraamu nti bafudde nga mwe bwemufa. Nedda, bali Allah abeera alina entandikwa gy'abawadde eya riziki yaabwe. Ekibuuzo, omuntu nga afudde omanyi riziki gy'asigala nayo ng'akyagenda nayo mu maaso, nannyini ye yagimanyi. Ate ye Allah subhanahu wa ta'ala asigala abagabirira riziki yaabwe, newankubadde nga bwe togira ki togiraba. Kuba gwe ebyokuba nti tolaba ebyo tebigaana programu zindala kuyitawo. Kakati bingi nnyo ebikolebwa naye nga tetubirabyeko. Nze nkyewunya kompyuta, lwaki bateekamu software gwe tutalabako naye ng'ekola kyoyagala. Software era bwe babeera bakunnyonnyola what is software, bagamba nti tolina tosobola kumulaba, kyotolabako just olaba impact, naye nga kyo kyennyini nti ono software. Kati programu ya Windows kuba ye operatinga computer gwe wagirabako, ate ogirabako olabye bino bi screen nga screen ekuwa impact eya programu eri gyotasobola kulaba. Kakati mannaye ebitalabwako bibaayo yadde nga gwe batogize eki tobirabye, naye bibaayo. Kati nga software ennaku zino tumukozesa naye tetumulabangako. Kati wano Allah yatugamba nti mwe mulowooza nti bano abafudde nga baherozi mu busiraamu bafa nga enfu eyammwe ya bulijjo. Nedda si bwe kiri, bano babeera n'enjawulo ku bano abafa enfu eya bulijjo. Bano basigala Allah akyabagabira riziki yaabwe, newankubadde nga temugiraba, newankubadde nga muba temukyabalaba. Eyo gye bagenda ffe situmanyi, tetugendangayo. Kati riziki yaabwe eyo gye bagenda eyo, mwana waffe gendera ddala mu maaso mpaka Allah yamanyi waligikomya. Ebyo byonna tubireese lwakwagala kuyiga mu mwezi guno gwa Shawwal. Ekisemberayo ddala, olaba emyezi gino buli mwezi gulina erinnya. Ate guno Ramanzan, ate guno Shaaban, ate guno Shawwal, ate guno ffe wano waffe Uganda ebiseera ebisinga ffe kasita owulira erinnya ng'ogenda kulituma mwana. Era kati wano waffe tulina abaana ng'oyo bamuyita Rajabu, erinnya lya mwezi, ng'oyo bamuyita Shaaban. Ndowooza olaba olaba, ate taata we ne bamuyita Ramadhan. Kati waliwo ge bayita Shawwal, naye waliyo emyezi gye batatuuma, kitera kugiwulira. Ng'oyo bamuyita Zulqaada, omulala bamuyita Zulhijja. Basinga kutuuma Rajabu, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, myezi ena. Omanyi emyezi gino eyagituumanga amannya ago? Allahu akbar. Abawarabu kuba egyo emyezi agamannya ga Kiwarabu
nga kati naawe bw'onoolaba wano ab'Embale nga batuumye emyezi amannya gawano ag'ekigiso nakumiza kati erinnya lya mwezi ndowooza olaba ate ogwokutaano kagamba buli ggwanga kumpi lirina engeri gye lituumamu amannya ag'emyezi. Abasoga balina amannya gaabwe, Abaganda balina amannya gaabwe, kati n'Abawarabu gino emyezi be bagyetuumira amannya gaabwe. Yes. Kyaliwo nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama tolimanya nti alizaalibwa. Bajjajja babajjajjaabe be baali mu kaweefube ow'okutuuma emyezi amannya. Era omu ku bajjajja babajjajjaabe gwe bayitanga Kuswayi ye yakola omulimu guno. Guno omwezi aguno tuguyite Shawwal, ate guno tuguyite Ramadan, ate guno tuguyite Dhulqaada, ate guno tuguyite Dhulhijja. Guno myezi mpaka bwijja ggwayo. Manye abantu ab'edda balina bye baatukolera ffe bye tusanze nga tetusobola ate kubiddamu bupya. Nga kati amannya g'emyezi baagatuuma kati bawo ate ffe tetuddayo mabega nti ate tugasazeemu tuteekewo naffe amannya amalala. Kati ffe tunoonye kye bataakola kye tebatukola. Tebiggwayo kakati nnyo. Kati olaba ffe olwaleero tukakatibwako okutuula mu gusenge nga gulimu bakakensa abawera tubajje ennukuta. Tugambe nti ffe mu Luganda oba mu Lugisi tujja kugiwandiikanga bwe tuti, B tujja kugiwandiikanga bwe tuti, C bwe tuti, tujatule bwe tuti. Bwe tulimala okutuula mu gusenge gwaffe ne tubajja ennukuta tunaaba tutandise development eya ggulugulu. Era Abajapaani yeeyo development gye batuleebeesezza nayo. Bw'oba tolina nnuguta zizo tonnaba kutuuka ku development. Kati ffe Uganda tetulina zaffe z'Abazungu oba z'Abawarabu. Tuzeeyazika bweyazisi. Buyinza n'okera ku makya ne batukuba mu mbuga. Yes. Twabasasula sente mmeka? Buli akozesa ennukuta zaffe. Aya, lie down wali. Oba walimu. Kati tuzibaggyeko. Bwe tunaasanga ng'akozesa ennukuta zaffe. Fine. Nga ABCD. Yes. Kakati tugenda kuwandiisiza ki? Tuna tutya. Lwaki tetutuula mu gusenge gwaffe kati tulina ne zi universities nga zino we ziri. Ogwo mulimu gw'abantu abali mu universities mu Department of Languages balina okuvaayo ne projekiti ey'okubajja ennukuta. Kubanga bakadde baffe abaatukulembera bo baalina projekiti ya kutuuma ebintu amannya. Tetugiddamu eyo. Kyaggwa baamala okutuyisizaawo eprojekiti. Kati ffe naffe tutandike endala ze bataakola. Kati ogiraba eprojekiti nnene era abantu senga babeera bakizudde ne babajja ennukuta zaabwe banaaba batandise olugendo lwa development. Kubanga ennukuta gy'olaba eyo yeekuuma culture wa buli ggwanga. Nga bw'olaba kati Aba-Ethiopia mu Africa be bokka bakyatuleebeesezza. Baba balina ennukuta ezaabwe. Kale Aba-Ethiopia obatunuulira n'ogamba ffe nga Bannayuganda nga tuli bakujjukujju okubasinga naye bali batusinga ennukuta. Ffe tetulina. Tweyazika neeyazike. Ng'ate ze ennukuta anti ekalaamu yeno ogirina. Osaza busaza. N'ogituuma nti eno ye B. Eno ye tewali agenda nakukuba ku mukono. Mwana waffe ng'otandikirawo kale Abajapaani tebakyadda mabega. Kuba kasita baabajja ennukuta kyaggwa. Kati gundi yaabwe yonna
knowledge yaabwe yonna bagitereka mu nnukuta ezo. Okay. Yes. Wow, tuyanze